So tewali kipya bakugasumba otalina magezi ebyagasumba tena katobugendera kweli aliawo ayagala kukola amakulu. Wazzeewo enkalu ku kiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga kye yayisizza eky'okukkiriza Abanyarwanda bazaaliddwa wano mu Uganda okuweebwa passport n'endagamuntu nga tebasoose kwetonza nnyo nga bwe kibadde mu ofiisi za gavumenti ezigaba ebiwandiiko ebyo, nga pulezidenti yagambye nti nabo balina eddembe lyabwe eriweebwa ssemateeka okuweebwa ebiwandiiko ebyo. Ekiragiro kino abamu ku Banyarwanda abazaaliddwa wano mu Uganda nga bakulembeddwa mu Frank Gashumba akulira ekibiina eky'abavandimwe bakisanyukidde bya nsusso nga bagamba nti buwanguzi bw'amaanyi bwe bwatuuseeko. Wabula kaakano minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General Kahindo Tafiire mu kwogerako ne Kyabasa agambye nti tewaliwo kipya kubanga Abanyarwanda badde bayambibwa mu ofiisi zonna era ekiragiro ekyayisiddwa tewaliwo kikyuse enkola yeebaddewo. Yazunde kwekonfosinga polisi yaffe tubadde tugenderako tewali kipya kyali tewali kipya bwe tubadde tukola ekyo kirimu kibadde tukola okujjako nti bano Abanyarwanda balimu ebiwanyi bibiri balwanagana kizibu kibadde n'abo abananka ab'eyita Abanyarwanda kubanga polisi yaffe kigamba nti Abanyarwanda bokka be babadde begwira betuyita abagwira abananka bali mu Uganda. Waliwo abantu ab'e Kenya amawanga ag'e Kenya nga abateesooti abamu aba Kenya abalala ba Uganda, waliwo Abasudaani, waliwo abakonjo, waliwo abamadi kubanga waliwo amawanga mangi agagawana Uganda n'emiriraano eyo wadi polisi yaffe tewali kipya okujjako nti waliwo entalo wakati w'abavandimwe n'agundi n'omubano kyekibadde ekizibu. General Kahindo Tafiire obuzibu nno yagambye nti babadde mu ntalo zaabwe bennyini ng'Abanyarwanda abali wano mu Uganda nti era Gashumba yasinze okubuzaabuza abantu abo. Tuyakweta nanka batabagane tubatabaganye naye teri kipya kyanake kizibe eno ntalo zibadde munanka mu gurupu y'abananka abo kubanga waliwo abantu abatuuze aboogera ekinyarwanda abazungu bwe basala ensalo babakwatira mu Uganda bannayuganda abafumbira babaleeta mu Uganda waliwo abantu abava e Rwanda ne bajja mu Uganda. So abantu bangi nene kyekimu nene ku boda ya Sudaani kyekimu nene nakati boda yaffe Kenya. So tewali kipya bakugasumba otalina magezi ebyagasumba tena katobugendera kweli aliawo ayagala kukola amakulu. Kati mu maaso g'Otafiire tuli bagwira Otafiire I dare you damo nvume olabula minister. So what yajaye enjuba Otafiire yasoose okubeera Minister of Internal Affairs yasoose okubeera Minister of Internal Affairs. Abantu balwa mu offices bafuna comfort eyo Otafiire okuva lwe bava mu nsiko teyeguliranga lita y'amafuta ffe tumugulira amafuta. So tewali kipya bakugasumba otalina magezi ebyagasumba tena katobugendera kweli aliawo ayagala kukola amakulu. Nkurespectinga as a senior leader bw'ogamba nti ebyagasumba tebirina makulu si byagashumba. Ewaffe mu family Daddy waffe yasooka okufuna passport 1974, mami wange 1978. Mu family ewaffe tewali gwe wali bamye passport. Bino si byagashumba. Otafiire bino yali badde yabisolovinga. Jjejja Odongo yagezaako actually okubonaabona oba okubonyaabonyezebwa kw'Abanyarwanda mu Uganda kugenza at its speak ng'Otafiire minister. Ate nze Otafiire bakola statement ngezo ne Captain Babu lindako Otafiire bakola statement ngeyo ngamba Mukama weebale nnyo. Finally the snake in him getting out. Kati Otafiire netumutegete nalabye mukadde wange Babu omanyi bwe nkurespectinga mutabani wo mukwano gwange nkwegayiridde ekintu bwatu kibanyi kitubuuzeeko. Ate Babu yakoze ki? Babu si bone yatulumbi. Babu saagala kulumba kubanga gwe omuyindi Babu Munnayuganda ate Gashumba si muki. So Captain Babu mbegayiridde muli basajja bakulu mba respecting. Don't provoke us. Kino nkyogera ku Radio 4 Otafiire ddamu provoking. Oli minister. So what?
Yagamba mwina butakanya na group. No, yachikonye. Singa polisi yaffe tubadde tugenderako tewali kipya kyali tewali kipya bwe tubadde tukola ekyo kiri kye tubadde tukola okujja ko tubana abanyarwanda balimu ebinanke ebiwanyi bibiri balwanagana kizibu kibadde n'abo abananka ab'eyita abanyarwanda kubanga polisi yaffe kigamba nti abanyarwanda bokka be babadde begwira abalimu betuyita abagwira abananka bali mu Uganda. Owulidde kigamba abagwira soka tukomao owulidde kigamba abagwira abanyarwanda sibe bagwira bokka kati jegeza yabatunuliranga bagwira foreigners Otafiire mu maaso Minister wa Internal Affairs atutunuliranga abagwira abanyarwanda sibe bagwira bokka. That's interesting. Kankubuuzi saagala awo baatandise okulumba saagala ne restraining nze nkugambye let babu eka babu oba otafiire baddemu ba insulting ogenda kumpulirira mugenda kwawula genero w'abantu ne genero w'amagye abo mumaliriza bwe kiti kaputeni babu n'otafiire saagala buyambi bonna ku mmwe mbeesobolera ne twebaza mukama weebale watulaze nti ku balabe baffe ne babu n'otafiire mwali statement gye yakoze abagwira muli akagambo kano mu maaso g'otafiire buli munyarwanda agenda okusaba passport mugwira. Waliwo omusajja yali mukulu nnyo mu polisi bamuyitanga Lwego yaŋŋamba teri kintu kibinga kuyingira mu ofiisi y'omuntu nga yakujajinze dda akulabira mu category. Yes, mu maaso g'otafiire buli munyarwanda asaba passport he's a non-Ugandan. Otafiire I dare you kati ntandise ndaga document yonna eraga nti bajjajjawo bali mu Uganda before 1926. Awo ntandise ulira Otafiire yeetaaga kuyamba omutwe gwe guba mu mulwadde tulina ebitongole ebikebera emitwe ulira kino toyinza gamba nti bano bagwira nga eyasooka okubeera amekomanda wo mugisha muntu obuvobwe mumutwe fatujja kutikofalinga sente bamukebera omutwe amekomanda teyamuwakanya nti oyo munnarwanda mugisha muntu muganda munna Uganda teyawakanya President Museveni nti tomwapointi nga kutukulembera otegera kati zino attacks zakola kwa Bagashumba ziri no sensico amaje ate mulimu omulala mukwano gwange sagana kwogerako actually kale ayogera amaje kukulaije sakyegana kulaije muki na Uganda owawa avawa kati alina personal vendetta nabano fetu abamanye ebyafayo nze ndi munamawulire toyinza kugamba nti bano tebasaana kubeera abanna Uganda kufuna citizenship kulaije talina passport mugisha muntu alina passport ojimoti ate ono ojimoti Gashumba kati enkola eri segregated kankongere na kano eri segregated amini gwe bali bavumirya nti tategeera yawakitange passport mu 74 gubeta swahili mu 78 najuwa mama wange nze Museveni nampa passport siba kiri kubanga nze ntanso okufuna passport ku mulembe gwaki gwa Museveni President Museveni siba kiri shira sibe bazukulu bajjajja bakitange kati obagamba siba na Uganda Otafiire nkwegayiridde toddamu kunteeka mukamwa tasobola kubuza naffe kankuwa yakalala eggwanga Uganda tulonda mukasambidde omunarwanda atukiikirire mu parliament ya East Africa ngoga abantu tebetaka ku passport mwe mumulete wano atubulire criteria gyakoze sokusosola bano government ya Uganda yalonda mbiddo si government ya Uganda si yalonda mukasambidde ababaka balonda omunyarwanda n'agenda mu yala the same mbidde yagamba nti abanyarwanda tebali mu constitution ya Uganda nekinagambe it should be an intellectual debate.